Mikwano gyange mbalamusizaako nnyo mu abeekumira ku Yugi Updates TV. President Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine era nga ye President wa National Unity Platform avuddeyo n'alangirira n'agamba nti nno waakujoyininga avuddeyo mu lwatu n'agamba nti nno waakujoyininga okwekalakaasa okugenda okubeerawo olunaku olwokubiri okwekalakaasa okumakinga nga tugenda ku Parliament okwekalakaasa okugenda mu maaso gwe muganda wange ali eyo ampuliriza tuze tukulanga enfunda eziwera. President Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba nti nno ye waakwetaba ku kwekalakaasa okwo gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Kale muganda wange gwe atanaba kuba ng'osubscribinga genda maaso obeere ng'osubscribinga sharingaako commentinga likinga gwe muganda wange eyeekumira ku Yugi Updates TV. Mbaagala nnyo baganda bange mwenna yonna gy'osinzira okuba ng'owuliriza amayengo ga Yugi Updates TV. Olunaku olwaleero nga tubize tubalaga poliisi yadeployingiddwa ne baba nga boolekera wali eri ku kitebe kya National Unity Platform ne bakisalako. Enkoko baagikutte ku mumwa ng'omuganda wange ali eyo abapoliisi nga basazeeko ekitebe kya National Unity Platform. Mbu baawulidde abanuupu babadde bagenda balinayo olukuŋŋaano conference y'okutuulamu olw'okwogera ku nsonga ez'enjawulo, naye mbu baawulidde ng'abagamba nti nno bano bagenda kutuuza conference bateese ku ngeri gye bagenda okutegekamu okwekalakaasa olunaku olw'enkya nga bagenda ku Parliament. Mukwano gwange amagye gaayiriddwa ku kitebe kya poliisi wali eri Makerere Kavule, ku kitebe kya Nuupu Makerere Kavule. Poliisi nga be baana baliwo bokka nga boolaba wali eri nga balinga enswa eziteevuunya obuteevuunya. Muganda wange ekibiina kya National Unity Platform ekitebe olwaleero bakifudde balakisi y'amagye, kubanga kyokka ekibadde wali kyosobola okulaba magye gokka n'abapoliisi. Amakubo gonna agayingira ekibiina oba ekitebe kya National Unity Platform kyabadde gonna gaggaddwa nga teryakkirizibwa kuyitamu, teryakkirizibwa yadde okusongamu olugalo gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Babadde bakutte emigemerawala nga bakutte empanvu n'ennene, naye ng'abantu be bazze okulumbagana tebalina wadde akaso wadde ejjambiya wadde n'ejjinja gwe muganda wange ali eyo. Ne kiraga nti nno amaanyi gali mu bantu nti n'oba toyina kaso tolina kyakulwanyisa still bakyakulabamu ago amaanyi g'oyina. Kati muganda wange gwali eyo obadde weenyooma wekka, kitegeeza olina amaanyi ag'ensuso agasukka ne ku g'emmundu. Olaba abasajja babeera n'emmundu naye nga bakyali ku bunkenke, nga balaba ekyo kye balina tekibamala kwekuuma gy'oli, kakitegeeza oli w'amaanyi okusinga n'ebyokulwanyisa byebakola ki bye balina. So mbakubiriza buli omu genda mu maaso n'okuyimirira ku nsonga gy'oyimirirako, kuba kulyanguzi, kuba bufuzi obutagenda bulungi mu ggwanga, yimirira ku nsonga yo, tobeera mutiitiizi, totya kuba bootya be bakusinga ate okutya gwe muganda wange ali yampuliriza. President wa National Unity Platform President Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'alangirira nga wagenda okujoyininga okwekalakaasa okugenda okubeerayo olunaku olwokubiri ng'agenda ku Parliament, n'agamba nti nno kirungi okwekalakaasa kuno sinze yakwetegese newankubadde aba National Unity Platform tebakuyinaamu mukono, sifa abategese okwekalakaasa okwo, wabula naffe nange ngenda kuyimirirawo, ngenda kubeera omu ku abo abagenda okusapootinga ensonga eruma bannayuganda, egenda basapootinga okubanga beekalakaasa olw'enguzi efundikidde mu ggwanga mu gavumenti, mu government institutions ez'enjawulo, mu Parliament ne Fugabbi eriri mu gavumenti gye bafugisa abantu tugenda okuba nga twekalakaasizaako. N'agamba era enkya enkoko wagikwata mumwa agenda kwetabamu abo abeekalakaasi abeere ng'ayolekera ku kizimbe wali eri ku Parliament ya Uganda babeere nga beekalakaasa nga Ssekikubo yatugamba, kubanga okwekalakaasa Ssekikubo avudde ebbanga ddene ng'akulanga ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Agambye abasajja bano ensonga lwaki basazeeko ekibiina kya National Unity Platform, ensonga baagala gifuula ya diplomasi, nti okwekalakaasa kuno kuli ku kibiina kya National Unity Platform so ng'okwekalakaasa kuli mu mateeka. Omukulu wa poliisi amanyikiddwa nga Frank yavuddeyo n'ayogera ku nsonga n'agamba tebagenda kukkiriza muntu n'omu nga bali mu kabinja kwekalakaasa nga batambula bagenda ku Parliament mu kibuga. Okwekalakaasa kwonna okw'akabinja tebagenda kubanga bakukkiriza, bw'atyo wagambye okusobola okukuuma eddembe. N'agamba nti nno okwekalakaasa kwonna
okugenda okubeera nga kugenda mu kibuga nga kuli mu groups tagenda kuganya kubanga kujja kuba kutyoboola ddembe lya buntu era bajja kubanga balinyiridde eddembe lya security gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. President Robert Kyagulanyi Ssentamu wabiwulidde n'agamba nti bano bagezaako okwekwasa ensonga baziteeka ku National Unity Platform nti okwekalakaasa kugenda kuba kusinziira ku kibiina kya National Unity Platform y'ensonga lwaki badeployinze n'amagye gajje ku kitebe kya National Unity Platform. Naye n'agamba nti tekigenda tulemesa kuba nga twetegeka enkya tusimbule tugende ku Parliament twekalakaase ng'ebagambye tulabe ensonga nga bwe ziyimiridde gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu wavuddeyo n'alangirira n'agamba era enkya ndi wamu nammwe mu nsonga yonna bannayuganda gye muyimirirako okubanga mwekalakaasa ebitaligenda bulungi mu ggwanga, enguzi efumbekedde eggwanga eryo ne mu Parliament, effugabbye eriri mu ggwanga, byonna ngenda kuyimirira wamu nammwe nange ngenda kubeera omu ku abo abagenda okwekalakaasa nga tugenda ku Parliament olunaku olwokubiri. Wati walangiridde President Robert Kyagulanyi Ssentamu, President wa National Unity Platform, President w'abantu. Muganda wange kutegeeza twerabira ku subscribinga genda mu maaso obeere ng'osubscribingako ku eno channel gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Bategeeza nti no mbaagala nnyo nnyo baganda bange bali e Bulaaya, South Africa, Qatar, Oman, Saudi Arabia, Jordan, US, UK, mwena mbaagala nnyo temuva ku mayengo ga Yugi Updates TV. Nammwe abali Nairobi nammwe mbatumiddeko nnyo baganda bange mukolera ddala kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Temuvaako tugenda kubanga tukomawo.